107.9 File FM. Abaana n'abazzukulu mwenna File FM. In an age of advanced technology, ekkula ly'omuntu wa bulijjo. abaana n'abazzukulu mwenna File FM. In an age of advanced technology, ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Ekkula ly'omuntu wa bulijjo koli eddakiika yino tennayitawo wadde n'emu. Sekonda zino zigenda zitambula 5-10 okubeera nga zitambulira ku ssaawa ziri 10 amakya ga lunaku lwa Sande. Muganda waffe atuwuliriza olwakiri kiseera kyaffe ate wetutukiza endagaano yaffe okusobola okubeera nti tuwuliziganyako mu nteekateeka yaffe ya puroguramu eno yakola Sande. Lunaku lwa Sande nga wetwogedde tulina bakadde baffe okubaako wali ku Zaid Quran Memorization Center ate okusobola okubeerako bye tugatta ku bwongo obwo mu mbeera y'okwojuwaza ku sayidi okulaba nti ate oyingiza kikisinga okubeera ekikulu. Bwetwasemba okubeerako naawe muganda waffe atuwuliriza twali tugenda mu maaso n'okutambuza olwakiri enteekateeka yaffe ey'okutunuulira omwana wo oyo gw'olina ewakaawo gw'awuliriza naawe ali yawuliriza tannaba kubeera nti omuzaala naye ng'ojja kuzaala oba oli awo. Twatunuulira okulaba butya bwe tuyinza okulaba omwana ono nga investment, okumutunuulira nga ayina kyagenda okugatta kuffe maaso mu bulamu bwaffe mu maaso. Kyaba kuki nti twakizuula nti abantu abasinga mu nteekateeka y'abaana baffe nti tuteranya nnyo paati nnene. Twasuula obuvunaanyizibwa bwaffe bwe tuteekeddwa okubeera ntukola ntwesiŋŋana naawe makkati nga tutuukiriza kiruubirirwa kino, kubanga butakiraba nga kiruubirirwa kiyinza okuba ekizibu kiyambako mu kutuukirira, ate bw'otayambeko era investment like ejja kubeera ekutawaanyaamuko, kubanga wano webadde kwetaagira okugibeera part and parcel kuyo tobaddeyo biyinza okutabukamu ate mu maaso ne bitaba bulungi. Ensonga lwaki oba oliawo twakirowoozaako ne tugamba nti kakikusembereze ate naawe osobola okubeera nti oyongera okukiraba mu ndaba gye tulabamu ekintu kino, kubanga bimu ku bintu byaffe bitubeerako buli lunaku. Ozaala omwana olina okubaako by'omuteekamu ng'olina by'oyagala abeeko by'ajja okuwa maaso eri. Kiyinza okuba tekikolebwa butereevu nti kyeoyagala biruubirwa birewe bityo, naye oba oliawo era singa oba tokikoze mu biseera bino ng'obudde bukyali, weesiŋŋana ne byagenda okuleeta maaso eri biyinza okuba nga ate bigenda kubonyaabonya. Sijja kwogera ku wanekuli lwakiri kutta bugumiikiriza, bannange baatudde dda. Ngenda basa abasooke nabo batubuuzeeko, tugenda ate ne mu yaleero. Ndisebo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wasuza otya nno omulungi ayeekuumidde ku 107 akatonyeze 9 Paalo FM, ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Nga bulijjo akubuuzaako si mulala Engineer Ssengonzi Huzairu okuva ku Zaidi awo Quran Memorization Center. Tusangibwa Nakitokolo, tuli ku Masaka Road okyamiraawo Ennamagoma. Era we tujjidde ku mpewo olwaleero kunaku n'olw'Essande ng'ennaku z'omwezi 13 abayizi baffe abazaidi njagala okutegeeza abazadde baffe abalungi abaatwesiga ne mutukwasa abaana bammwe nti tugenza okujja ku mpewo ng'abaana bamaze okuzuukuka bayingidde omuzikiti batandise okubanga bakakkalabya nga bali mu kusoma ekitabo kya Allah. Era nga bw'ayogedde Sozi nti omwana buli lw'omusuulirira n'otatandika kuva mu buto, omuzungu alina olugero lugamba nti the first cut is the deepest, nti entamu ewulira gukola ki? Gusooka. Ewulira gusooka. Mu myaka gino emito egy'omwana ebintu eby'obuvunaanyizibwa byonna olina okubimuteeramu.
so kyova olaba nti zaidi yavaayo okuba nga eyimirirawo ku lw'eggwanga Uganda okuba nga esomesa abaana baffe eddiini. So mukama wange bwe tutyo bwe tuzze okuva ku zaidi insha Allah. Ddoboozi lya ennyini ya Uzair muliwulidde bulungi nnyo ate katweyongereko ne saidi eri tugende wa Sheikh Omar Kasujja. Naam, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Tumwebaza wakitiibwa Allah atuddiza ekyengera ekyobulamu oluvannyuma lw'okubanga tubadde bafu. Omulungi wonna gy'osinzira okubeera nga otuwuliriza tukuwa ekiramuso ekikulu ekyo Allah tabaraka wa ta'ala kennyini kyatuwa ekya salaamu nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amanya n'eddoboozi nga bulijjo Omar Kasujja era okuviira ddala ku zaidi awo wetukakkalabiza emirimu gye twasalawo nti tusobole okubeera nga tuteeka ettaffaali ery'okugunjula abaana abayizi kubanga ensi eno yeetaaga abasika. Ffe olwaleero emyaka bwe gityo gye tutambuddeko naye ensi eno yeetaagamu abasika. Tetujja kubeera nga tugireka bulesi wabula okuvaawo kwaffe tukakasa bukakasa nti abaana baffe abaana bammwe abaana b'eggwanga Uganda ly'ettaffaali ate erigenda okutwala Uganda ey'enkya Uganda ey'omu maaso. Awo nno wensinziira nkutegeeze gwe munnanga ali eyo nga weekubagiza gavumenti tetuyambye naawe abaana baligamba taata teyatuyamba baligamba taata teyatufaako naye ekibuuzo kibeerawo nti gwe olwaleero ebikulemye okukola amaanyi gateeke ku mwana. Bw'oba tosobodde kutuulako mu mpewo za Par FM nkukakasa bukakasa nti omwana oba omuzzukulu ajja kugituulamu. Kateekawo amaanyi agalabika nti agunjulwa asobole okubeera emiti eginaggumiza ekibira ebiseera ebijja mu maaso. So awo tusinzira ne tugamba nti biidhinillah obulamu Allah bwakyatwaziseewo katusobole okulwana tulabike ng'abaana b'eggwanga bagunjulwa basome eddiini bagitegeere basome duniya. Kyovola tuga nti rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina adhaban nar. Wabulanga kye tusaba mu kyo nga tusaba Allah tuwa obulungi mu duniya mu mbeera yemu ate ne ku lunaku olw'enkomerero abeere nga tuyinayo omugabo kubanga yatugamba Allah tabaraka wa ta'ala wala tansa nasibaka min ad-dunya. Temwe mukolerere enkomerero wabitagi fima ataaka Allah dala al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya. Mukolere dunia ng'abagenda ogiwangalirako ebbanga lyonna naye ate temwerabira mugabo gwammwe mu nsi muno. Saateera enkomerero nayo tulwane nga bwe kisoboka okulabika nga tugisoosowaza. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ddoboozi muliwulidde lya mukadde waffe Sheikh Omar Kasujja naye agassirwa kiri ku maloboozi gaffe agakulembedde wakati mu kubaaniza mu puroguramu eno eya Kola Ssente. Twawumuliramuko oba we twakoma sabbiti yayita twali tusimbya kasubi mu nteekateeka y'okwongera otunuulira ezzadde lyaffe nga investment. Bangi beebazizza enteekateeka eyo kubanga abasinga baali bakibuusa amaaso. Tutuuka netulowooza nti lutinire nti abaana bano olwebazaala bintu birina tambula nga bwebitambula olabirawo bulabizi. Era abazadde bangi mu bulamu ekyokuzaala nakyo bakirabiraawo. Nazadde omwana abamu batandika n'obuvunaanyizibwa nga mu nsobi lwa kuzaala abaana. Omwana naaba ng'afoosinze taata we ne maama we okusobola okubeera ewamu nga bali tebali wamu. Abo nabo bakola ki nga gye bali. Babawo badde bateekebwateekebwa nga bakera ne bagenda n'anoonya omwami n'anoonya omukyala ng'ekigendererwa kya kubeera nti afuna ejje erigenda omuyambako ku nkulaakulana.
back in the days inginiya ne mukadde waffe Shomar munajjukira ebimu ku bintu ebyayambanga empya zaffe okubeera nti zaali tezigambwako mu byenfuna olumu kyali ku muwendo gw'abaana bano bwe wayinanga era bangi bakiwanuuza nti lwaki abayisiraamu bannaffe bali abalala lwaki abasajja babeeranga successful mu businesses ddala mu ntandikwa businesses zimanyimusajja haji ng'akasente weekali nti kyavanga ku baana bano nti baatandikanga okukola ng'ayina manpower emala okuva eri abaana be nti yeesembesanga abaana ng'ayina bangi nga basobola tewaliwo bino bintu bya for medication budde buno bwetuwanga naye lwakiri newali emabegako nti enamba gye wayinanga ey'abantu mu famire nti omusajja waka nyinimu ayina abaana tugeze pasa abaana 25 toyinza mugeragana yazadde abasatu twogera ku myaka giri emikadde ndikyabanga kitya nti ono yabanga ne manpower esobola okukola emirimu negimuyamba n'avuganya mu byenfuna wekyabanga nga twakitegeeza nti nga twabeyambisanga abaana bano okusobola okubeera nti tukola tugaziya ekitongole ekyabakozi nga tunagenda direct bino binaku zino byaffe betutunulira kyakitegeeza nti enjawulo kati tewali newanira bwe kiringa lwakuba kati engeri gye tubateekateekamu eyawukana nti kati waliwo kyebayita form education waliwo education nti omwana ateekeddwa okubeera nti akola ki nti asoma naye banga bikyuseemu nti oli yakuwanga kimu kiri direct kyakuwa labor mansaga kiyita mukozi kinange kifaanagamu kyakuwa labor kuba labor tugero nkituula tuno okitunira mu byenkulaakulana ddala myaka giri egyakulembera nga twaliwo machine kyali nga kintu kikulu nnyo omusajja yabanga ne yiika 5 yiika 10 abaana ebagana ne balima tekifaanagana atayina nga tekimwetaagisa bapakasi era abaana 15 bebagenze ne basimbuliza tewafaanagana naayina bapakasi kyagenze kunoonya basibe banaalima nti gyatataddemu nakasente ate n'okuyiga baba bakoze eki abayambi ne bayiga wekyalinga edda munajjukira kati obulamu bwaffe ne bukyuka ne tubaawo n'ebino bye twogerako olunaku olwaleero ne tugamba betwaga tutunamu ffe mu puroguramu eno nti singa omuntu aba abikutte n'abinyweza era omukisa gw'amaanyi nnyo n'abikutte n'abikwata kannabwala nti singa omuntu akiteeka mu mutwe ge nti waatereekize omwana ono inginiya ne mukadde waffe singa omwana akutabukako mubayire mu families abali abawuliriza okwagala okulaba nti bikimu kitabuka omwana ayinza okutabuka myaka 15 25 around there ng'omwinako obuvunaanyizibwa ali awuliriza omuzadde ng'akyali mu ngalo zo ng'ataba mu makomera nga bukaseera obeera ku minkekeera obeera mu ddukeno era badde alina byakola olw'okuba tewateekateeka niweesiŋŋaana ng'ate n'ebyokola bitataaganyizibwa nti ne stress ezisatadde erinnya okubeera nti littibwa erya famire lugendo malizanga omwana wo kyekibbi ekiri awo kukyawo kitawaanya abantu wootuukira ogamba nayinza omwana mu mutadde oba omaze okugezaako naye nga singa wali wateekateeka eno mu ntandikwa oba oli awo bino ebizibu byogenda osisinkana wano ebigenda okwaffectinga mu nkola y'erinnya lyo mu byenfuna kubanga ekimu kusinga okubeera ekikulu ekyobugagga ekyensibo kyetukkiriza ffenna bakiyita trust twakyogerako wano naye omwana ayinza mu community family yo natta legacy nobanga nawe trust teryagikuwa toyinza kubanga ozaala abaana babbi nga bakolemu okusomesa bakolemu okubeera abaana b'obuvunaanyizibwa abaana bebafeera abantu okuteekateeka n'obeera nga ogenda sigaza trust kyakitegeeza bakugyeko ekyobugagga ekyo njagala nnyo ntandikire ni abakulu bange bano gye bali nabo ntandikire wa inginiya ndi obosebo kakati omuwuliriza waffe ebino ebigambo ebiseera ebisinga byentandika nebyo bitera kuba ebikulu tugamba nti the success of any nation lies
in how that nation prepares its younger generation. Obuwanguzi bw'eggwanga lyonna buyimiridde mu ngeri ki eggwanga eryo gye liteeseteeseemu emiti emito. Amawanga nga China, India, agamawanga abiri bw'ogatunulira olwaleero bw'ogagatta gaagala kukola half of the population kumpi. Gaagala kubanga ti China yokka olwaleero eyina 1 billion plus. India egenda mu 1.5 billion. Lwaki ntandikira eyo? Kiri kyoleese nti edda omuntu yazaalanga abaana bangi era nga bwe kuba kulima alima nnyo. Kakati emu ku challenges community y'obusiraamu gye yalina yali yakuba nti twazaalanga buzaazi baana nga tufa ku bungi. Kubanga tulina ebintu bibiri eggwanga biri balinaakulaakulana. Tulina kye tuyita quality, omutindo and quantity. Fenna abasoma chemistry oye tuyita qualitative analysis and quantitative analysis. Tupima omutindo gw'obungi n'omutindo gw'obulungi. Ontegeera? Kakati era mu economics wakyo tuyita purchasing power. Amaanyi agagula nti sozi bw'ogenda ku dduuka kero ya sukaali nga ya 14 ddala, do you have that power to purchase that 1 kilogram of sugar? Amaanyi ago ogalina. Kati amaanyi ago bazimba mazimbe. Kati olwaleero kiki tusinga okwetaaga? Ntandikidde ku ggwanga kati nkomawo ku muntu wa wansi nti sakisesi ya famire yonna gumuliza waffe, obuwanguzi bwa famire, future ya famire, ebiseera bya famire eby'omu maaso tebiyimiriddewo mu bazeeyi ba famire, biyimiriddewo mu baana ba famire eyo. Enteekateeka gy'oteekateekamu abaana bo kyekifaananyi kyenkya, yengeri gy'ogenda okukola ki, gy'ogenda okufaanaganamu. So ne tulabika nti olwaleero nti tutunuulira omuntu ono bw'abanga abaana abazadde abateeseteese banaasobola okuyita mu nsi ey'enkya. Puroguramu eno bagiyita kola ssente. Tewasobola kuba okukola kwonna tekusobola kuyimirirawo nga tetulina kye tuyita human resource. Radio no kati ogereba ebyuma bibino biri wano naye weetaaga okuba nga waliwo omuntu amanyi ekyuma ekyo bakikola ki? Okukitambuza. Mashini zino bwe zinajja, robots zimaze okujja, ne robots zino zolaba olwaleero waliwo omuntu abawa ayina waatudde ng'ali ku computer. He or she is controlling this robot. Nti tewaliwo nsi wegenda kutambula nga human capital takola ki? Taliimu. That human capital ye mwana wo. Nti ono omwana gw'ozadde omuteeseteese otya okubanga agenda kubanga mu nsi eno agenda kusobola okugiwangaaliramu. Yani okubanga omwana ono kyabugagga kyo okubeera nga kyabugagga era nga bw'omutunulako kyabugagga. Abasinga buli lw'oyogera obugagga balowooza ssente, kola ssente. Kati ye alowooza nti tugenda mutegeeza nti bw'okeera ku makya n'osiika ebinyeebwa nga bingi n'okkirira ogenda kuvaayo naki ne ssente. So ffe tutunuulira ebiseera eby'omu maaso obaddewo otya nga toli munaku. Seeko omuntu atazadde nga Allah tamugeredde bugerezi, va ku Allah baageredde nga tebazaala. Naye bano bakizaala gguuba. Omuntu atazadde ye muntu asinga okuba n'ennaku mu nsi kubanga talinaawo kyabugagga. Kati gwe wali obaddeko wali weewuunyizaako nti ssente bwe tuzikola tuziteekawa era zituyamba ki? Seeko wagadde bwagazi kijjamu nekiri ekirina ekyobutonde ng'omuntu talina busobozi buzaala. Kitwabakazaako nakyo naye kiri stressful nnyo nga gyenkomeza nnyo. Ddala waffe wano bwe tuwangaalira mu community zaffe ne beliefs zaffe mu ntandikwa y'enteekateeka y'okuba ne family, kibanga muntu zonna gwe nalabako nga kale katugeneralizing omuntu ng'alemeddwa okuwasa oba okufumbirwa
eri mu Europe kiyinza okuba kiri very very fine naye wane ewaffe tunayogera kukola bukozi gye tuyisa okuzaala kulaga nti kirumamuuko n'ogumya oddamuuko n'oguma era owulira waliwo ekigenda kikunyigiriza toyina mirembe toyina mwana era kyewuunyisa nnyo n'abantu bakunyumyako ono omulaba munanga alina empya n'enkadde neyita fumbirwanga tawasanga aliko ekikwa alina ekizibu ninga omusajja ayinza okuba nga alina bulungi anti omanyi lwaki bwanasozi Allah bali ayogera ku bugagga mu Quran yayogera ku baana n'ensimbi jagado kikona nga shehe ayogera nti yalaga nti obugagga bwa mirundi emeka era wonna weyogera ayina yakitwagira mu surati Nuh awo ng'alaga ku bantu ba Nuh engeri gye baatwaggamu mu bimu ku bye yabaleetera yasooka n'ayasa omusana ebimera bye baali bayina ne bikola ki n'abakyala ne bafuuka abagumba nga tebakyazaala waliwo aya siraga ngituyambako simanyi weeri kamalize alyoka agatteko kati abakyala bwe baatuka ekiseera nga tebakyazaala Nuhu ono Allah n'amutuma n'amugamba genda ogamba abantu bo banneenenyeze bwe banakola tawuba n'abasuubiza kati jagala owulira obugagga yabagamba ngenda kubatonyeseza enkuba samaa eva mu ggulu n'abagamba enkuba yekola ebintu bibiri okusookera ddala ebimera byammwe bigenda kukula ekyokubiri mugenda kuzaala n'abaana ate mbawe n'emmaali ate okumanya Allah yeewuunyisa yabaga nti wayumudidukum amwalukum mudidi wabano nti ngenda balayira omudidi kuwa sente n'atakuwa mwana sente teziba namakulu naye gwe tunuulira abantu abasinga okuba ne sente nga tebalina baana ate bawunzika balabiriramu buki babalala era nze tira okugamba abantu nga omugagga omusanga azimbye ennyumba n'afaayo nnyo n'akwata obusente n'akuŋŋaanya ayina omukyalo omu n'okuzaala tebakoze eki tebazadde ne Allah abagambye temutyanga okuzaala temuttanga abaana bammwe nga mweraliikirira ki tikyategeeza okutta abaana bammwe si kumuzaala n'okola ki wabula olwaleero tubattira mu ki mu mbuto owasiza omukyala omututte tannazaala mbumweraliikirira temuyina byakulabirira sheitaani waliwo enjawulo n'abawuliriza gye njagala bamanyi waliwo kye tuyita family planning ekyo kikkirizibwa mu busiraamu family ki planning nekyo tuyita family killing ekyo kiri haramu what are you planning for family planning kyetutegeeza kyekino okuteekerateekera family gy'oyina then family killing kyekiri kyobadde oyogerako ate waliwo ne spacing nayo simbi kati ono asikula family planning ne family killing ne family spacing byonna nabijjamu ekintu kimu kitwalise family planning mu lulimi lwaffe olwangu nga bwe tukivumula nga kikyusiddwa bukyuswa kyalibadde kyetaagisa nnyo kyekino kyetwogerako bulijjo osobola okubeerawo otya ne family nga tugiplanning ekyo kyabwateeka katukayiseewo mu mbeera yonna kyabwateeka ku buli muzadde n'asuubira okuzaala okupulaningira famire ye era bw'obeerawo nga ssebo senkulu oli ewakaawo nga tolina famire planning tukugamba nti kibulamu nekyotyetyatalanga kukola ye famire killing ontegeera kubanga lwaki nti famire planning eno gye tuleeseemu wano yetuleetera mupuga mukola ki kola sente nti mukukola sente mwogenda okuyita oba olyalo erimu ku makubo mwogenda okuyita okutegekera famire yo shewe nakyokonyeko ingini ya uzayo shewe nenjagala akatuleetere bantu yanyo okukawulira nga bakabubonula akabeeramu nti byakwewunda byansi zinat alhayat almal walbanun zinat alhayat abaana n'ensimbi byakwewunda byansi kati akolabako eyo gundi aya gyasomye shekhe kyekigaana omuntu ayina ssente bw'aba tazadde okufuna kyenengedde bwanasozi kyatunuuliddemu nti bw'obeera n'emmotoka nga tetuddeemu baana bo etulwamwani onateekamu mbwa bwetatuulwemu mukyalawo yena onooyimirira mu ddiiro ku kashediko waggulu wali nga tolaba baana bazannyira mu lujja luno
ate muno kambagambe ekigambo kino ku bunafu bwaffe ffe abantu awonse nti baddugavu ku bunafu bwaffe abantu nti mwali mukigendeddeko nti omwami nga tannaba kuwasa naffe tukyogayo mu community abaana be banaalyaki nti bw'amala okufuna ezzadde njagala okulaga nti kyabugagga engeri gye yeekubirizaamu okulikoolera tefaanagana nga luli ng'ali mu bwesingo ng'ali bw'omu anti lwaki allah yakola omwana adamu ono gyakoma okuba nga ali stressed ate obwongo gye bukoma kweggula era kyovola omubaka muhammad bwe yalugira ku muvubuka atannawasa yakulaga nti alina imaani ya kitundu. Buli lwofulubutuka ewaka osigala osabirwa twagala tukubuuze ggwe omuwulu mukama wange ali mu kayumbako bw'oba ofuluma ani akuwa edduwa taata tuleetereyo ekyo kyolya taata tuleetereyo bwe bakikugamba ogenda okulira nga ebigere bikola ki bantumye naye omugabirizi w'ensi bano abaana basigala basaba allah riziki yaabwe ulya ne kano niwe bate si basabi nti olwokuba bateekebwako nti bayina tugeze riziki bagenda kukola nti byonna bali mu kuwembe kati riziki gye bayina ofuna kiba kitegeeza eyo ebadde eryawo ntugambe bwe tuti abantu tukibangwize nti allah bamala okutonda omwana adamu naawe ze nnaku 12 gy'emyezi 4 atuma malayika nejje newandika ku mwana adamu ono ali mu lubuto lwa nnyina n'erimu ku byemuwandikako kuliko riziki erina biyita kwani eno bwamala giwandika ku mwana ono allah n'agikwata n'agiteeka ku taata oba ku muntu agenda okulabirira omwana kale kiki kibatandikiddeko ti omusajja alina abaana 20 mu maka aliko riziki y'abaana 20 atambula nayo ate mupanavuzayo abaana bano gye bakoma okukula kati ze riziki yange tekyali mu mukono gwa taata yavaayo era sente ze yayina zakendeera kubanga riziki yange nagikwakkulayo bananyini riziki bavaawo weetongola nagikwakkulayo kati ate nange nina eri ku mugongo era ekyo kyetwogerako kyennyininyini ge mawanga 2 ge natandikiddeko China yo kyeyasooka okukola yasooka nerwana population war olutalo lw'okuba n'abantu abangi bwe mala okuzimba abantu nti population nene kati nejja ku quality kubanga America kye yali esinga okukubya amawanga gonna yali eyina bannansi abasinga okubeera qualitative awo wenyini basomera mu economics batubuuzanga ekibuuzo nga wakale batuwaga scenario nga bakugamba nti omuntu ali mu America obulamu bwabunyumirwa emirundi 10 okusinga omuntu ali e Uganda nga kiki bakutegeeza nti Omumerika omu alimu abantu 10 ate okumanya okuzaala tekulina we kusibira riziki tunuulira bano abatazadde riziki yaabwe bagikuŋŋaanya bagituleetera wano ffe abayina abaana kyovola abantu abazungu enkya n'eggulo bamala okuzikuŋŋaanya bazisindika eno kubanga yewali population neetaavu kati njagala okutegeeza abantu omugagga yenna nga tazadde manya olinayo bopakasiza kubanga lwaki allah amaze okulaga nti gwawa ssente yenna ateeka omuwerako abaana zina gye ziraga abayina okusiza kukuŋŋaanya kwa kawo tuli ku theory ey'enzikiriza theory yatutonderwamu etutambuliramu eraga nti abaana bano obugagga ndoza abantu bagenze bagifuna bagigula olwo theory yammwe eyewamu generalizinga oyogedde ku China ne India oyogedde ku namba z'abantu wano mu Africa tuyinza okwogera kugamu ku nsi zisoomose one of them Nigeria olwali emaze okukrokinga erina abantu kati obukadde 15 nawe balina okuwekeza mbya Nigeria ogenda kulaba nti ezimu ku nsi ezisinza okukola mu Africa Nigeria Ethiopia Misiri otunda ebibuga ebikuze mu Africa nekibuga ekisigamu abantu abanyibuza kibuga ky'e Cairo kirimu namba z'abantu bangi kusinza kunoonyeza naye ogenda okulako bimu ku bibuga ebisinga okubeera nga bikulira ku sipiidi ya waggulu kiki kyetuogeddeko nti
tukulaga nti twagala kujjayo kiri ekya numbers ekyogeddeko tikinawe kigenda okuyambira nti tetulina tunira kukya quality kyatundde kukya quantity waze tuyita FMG fast moving goods. Mu fast moving goods we are talking about consumables. Kati waliwo ebintu ebiri primary nga sozi nobonabo ina akawumbi weetaaga omuti gwa sabbuuni gumu nga sozi nobonabo ina akawumbi kiro ya sukali ogenda kunywemu kati nga bino ebintu okwongeza production yabyo bantu balina kubanga bangi engineer twogedde wali nayo genze nayisa kintu kya namba z'abaana nti kyabanga tutwale n'ebyokulabirako naye teeberezaamu ngati nga tugenda tusembera tuva ku quality ku quantity netudda ku quality just imagine nga omuntu oyo gwe twalina haji myaka egiyise 8 myaka 5 agayise mabega nga yayinanga abaana 20 naye nga bugenda obatunulamu nga tugenze ku kya quality tutwe numbers naye tugenze ku kyomutindo ng'abaana nabo batunulira ng'ono ali kino ono ali kino ono ali kino gwolowooza oyo singa ali twali twainvestinga mu ekyo mabegako eri twali badde amanaku emaga kugambwako twali badde tugambwako kubanga lwaki kati ono Seeka Kasujja ajja kubuulira jjajjaawe Muzeeyi Makumbi omugenzi Makumbi nti musajja mali yamuwa abaana ate n'agezaako basomesa yali yamu obugagga n'agezaako kukola ki okubasomesa kati nti investment eno okutafaanaganako nanda era abataasoma beegaanira bwegaanisi nti investment eno gye tuli mu kwogerako olwaliro baganda baffe abatuwuliriza naddala abasiraamu abali ku radio eno Palo FM lwaki wano nsimbawo nnyo omulamwa bwe twogera ku nnambazi y'abaana mu nsi yonna ffe abasiraamu ffe tuyina ebisumuluzo ebyongeza ku bungi bw'abantu lwaki feffeka abayina enzikiriza nga tuyina enzikiriza ekkiriza okuwasa omukyala asukka mu omu kitegeeza control of population Allah yagiteeka mu mikono gy'abaki gy'abasiraamu nti omusajja omu ayina omukisa oguwasa abakyala bameka nga yeetayana bulungi nnyo kitegeeza nti buli mukyala bwakuzaalira abaana 5 omusajja omunafu yandibadde asobola okubanga alina abakazi 20 abaana 20 kati abaana 20 nga tonnalowooza nnyo kubagulira ttaka tonnalowooza kukola ki you invest in the education kyetwatandika okwogerako kubanga kino kyo kati nze ndinjiniya olwaleero Fuzairo waliwo asobola okujja bbo obwa enjiniya bwange waliwo ayinza okubbako obwa sheekh waliwo ayinza okubbako obwannamawulire ne baffera batya I remain as an engineer ffe kyetwagala okugjamu abantu olwaleero bakayita katengo twagala omulungi yenna atuwuliriza mu puroguramu eno wejjeemu akatengo kubanga ensibuko y'ennaku yonna mu nsi eri mu katengo kubanga buli omuntu yeeraliikirira kuliisa baana yeeraliikirira bye weeraliikirira Allah ye mugabirizi waki naye ekizibu wekiri ate Allah atuwadde ne tukodowa okimanyi nti mpya gye tuwangaaliwa zimuyita families gye tuwangaaliwa singa tuba tugasseeko omuntu nga tuzadde omuntu twali bali tujaganya naye tukirabira mu mbeera lwaki nti tuyina okutya sekakisekatyagira bwati awulira nga yeeraliikirira era omukyalo okwera nti owaetiye nzadde inginiya olunaku we lutya ntwogera ku kye bayita success obuwanguzi abayivu abamu batunulira ebyenfuna batunulira obuwanguzi nga buli bwekwese mabega wa kyetwogeddeko kino kibayita fear era ne mungu yakikwekaawo ate ekigambo kibayita fear kitegeeza false evidence appear real katike mu Luganda false evidence appear real nti kye bayita okutya
omuntu wabaawo ebintu nga byamazima naye nga gobiraba mu bukyamu endaba enkyamu kyaki ekireeta ekyo Sheikh Kasujja ajja kyongerezaako bakiyita shaitani kubanga Allah byali yagamba tibazima ddala sitaani innama dhalikum shaitan yuhawifu awliyaahu yetiisa banywanyiyo mikwano gya mwabagyewadde betiisa naye nga ebatandikirawa kubajja ku mateeka Allah yatuwa hakki zaffe hukuku zaffe okuzaala haki ya muntu kalolyo Kasujja nti tugamba fear for us evidence appeariyo nti olina okutya nti sisobola kulabirira baana nira bagobazaala Allah nakuyamba n'obakola ki kati evidence enfujo obadulira nti sisobola balabirira kati oluvannyuma lw'okubanga obikuddwako amaaso ekibadde kigabise kibikuddwa it appears liyo nti nedda mbasobola gye twakulira eyo twalabanga ebivuuka ebimu ebibuyabuya we byakolanga ensobi nga bivubuka ne bireeta omuntu ku nsi oba muganzi wabe n'akigamba nti ndi lyamugema nga kikoze obwenzi nga bidduka ntidduka ku kyalo nga kikyaki emisango ekikoze naye mu ku bibasinga okutya abavubuka era banyinaffe bayinza okubagamba nga twogedde ku nsi ddala nga bwetambula nti omusajja womugamba nti bannaye nafunye eryamugema lyo atwine gyetupasivingamu kino kyetwogedde okuba kitugamba nti fear yekweseemu success yaffe ekikulaga obuwanguzi obwo twagala tubuuze ekibuuzo emabegako amasomero gaali ameka agaliwo aga islamiki sekagenda kujjawawo omutonzi waffe ye yakiraba n'atuwa ne ansa era olwakuba tulwawo nnyo ofumiitiriza ye yakiraba nti yateeka obuwanguzi bwaffe mabega w'okutya kwaffe n'atugamba ogenda kunsomera ayo n'atugamba nti wabeera obuzibu wabeerawo obwangu insense eriwo kukulaga nti buli woolaba fiya waliwo ekyekwese emabega waliwo ekyekweseeyo ffe tukugamba bwe tuti buli olujja olumu lwe lweggala waliwo olweggula olujja olulala oluggule naye ekizibu kyaffe kye tulina ekinene nti ebbanga ddene twamanyira kuyita mu luggi lw'emmanju naye yali banagitegeera genda kati nebatukuliramu olw'emiryango obwongo busigala butunudde mu lw'emmanju uli omuganda wagamba omuganda yagamba nti omanyi obeera mu bizibu omuganda alina ebigambo byasuulawo batera nnyo okukozesa ekigambo kino era tugenda kitaba naffe olunaku tugenda kikonako wano nti ebimu ku bisindiikiriza omuntu okukola n'aba successful amala kugibwako kituyita favor era tutera nnyo kigamba nti akugoba yakuwa amagezi era bangi babadde successful mu bulamu bwabwe nga bamaze kunyigiriza enkoko bwekula yeetakulira genda weetakulire kati bakama bange mwogedde ekigambo kino fiya ne tugamba nti obuwanguzi bwekwese mu kigambo kino naye ekirwanyisa fiya kuba kwetegeka kyuvala bakagambo laakawe kajjira labeling and collective knowledge tubadde tujja wano n'omuvubuka atuleese wa bodaboda twadde tudisikasinga muko naye ku nsonga z'okuweerera abaana n'atunyumiza essomero gy'aweerera omwana we emitwalo 55 naye atugambye nze taamu tetandikangako nga sinnaweza mitwalo 4 ze nsasuddeyo nti koze ne mubuuzo kikola atya bwe nfuna 5 nga nteekayo bwe nfuna 5 nga nteekayo kati taamu egenda okutandika mu holiday ye watandika okuteerayo ssente bagenda mukomyewo abaana ku ssomero nga ku ssomero amaze okuteekayo emitwalo 4 nyina kano wakinkaleesi nti abantu abasinga eyo batugamba mutugamba okuzaala ebisale by'essomero biri waggulu okulabirira abaana kuli waggulu ekyo abantu obuteetegeka kitibagende ku family planning eri gye twayogeddeko how do you plan for your family era obuuza ekibuuzo
batiro tugambe ekibu otera okuba omuntu nga nti oyo teyatuuzibwa teyabuulirirwa okubuulirirwa ffe tumanyi kwakugenda mu bufungo omuntu oyo nno ng'aba alabye oyo teyatuuzibwa baseka mu butero gamba nti zimusanze oyo ataatuuzibwa andi buli kimu kigenda mutomera butomezi otandika pulaani yo ng'otandika amaka eyimiridde era olowooza ki otandika okuzaala olowooza ki seeka n'enginiya mutuleetedde omusomo gwe tujja okulonkinga mu maaso family literacy era tugenda kulonkinga kubanga tulina katiwo kye tuyita financial literacy era egyo emisomo gitambula abantu nebajja ne bagituulamu kane family literacy abanga omuntu oteekateeka otya amaka era ogatambula weteekateeka otya ng'onooyingira mu maka si byakeera bukezi ti ndabika kati owamaze okukola birisozi byagabye bye bakolanga adduse mu kyalo akawala kakusiŋŋanya ekampala otandise amaka okitegedde start family by coincidence togenderedde otandise kuzaala oli mwana n'atuuka ku buwanguzi ateeka okubanga alina ekigambo kye bayita laaka labeling under collective knowledge akolera wansi wa bukugu kyogenda okubanga oyina obukugu ku kyo osobole okufuna omukisa waliwo shemu omuto tusomesa mufisiza wakadde ne mutubuulirira abaana bano blessings era tukyogeddeko wali era kirina kuba kya bugagga naye kigaana kitaaninga ntu ekizibu bino byetwogerako okulaba omwana nga investment togenda kukiraba yatawuliza program tagenda kitegeera nti ekyo kyabugagga kyayinaawo singa twategeera omwana ono nti kyabugagga kya muwendo tetwalibuliddwa budde bwa mwana ono okumanya omwana ono gundi ya muzadde kubanga okusookera ddayo mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakulaga nti omwana ono product yo twamba extent nti sozi kitaawo aba alina kyayagala ewuwo olina edduuka lyo kitaawo najja n'ajjamu emitwalo gye ebiri n'agitwala abalibwanga atutte sente ze waliwo akatambi ndina mukatono nnyo njagala okuzimbira abazadde bwe tuba tutuuka ku leeva eyo ng'omwana asobola okujja mu maali yo n'atwalamu kubanga omwana product yo kakati product eno kijyozimba gyotafaako nze buzairo ndi manufacturer bw'omwana akola product ennungi oteekateekawo material ne process akagambo kano kanaseerera ekitegeeza nti eno product yo nga bw'ozimba ennyumba z'abapangisa n'ozirongoosa n'oteekamu siiringi tayiruzi ono omwana alina tayiruzi oba alina siiringi z'omutaddemu gye buvuddeo katono nnyo nga tuli mu sizoni yaffe eyo ya dhulhajj omwezi gwe twakuba emabega nga tuli muharram nti twafulaba ekyafaayo kya nabbi Ibrahim ne nabbi Ismail naye omwana gwotatute ku zaidi kusoma kutegeera kino kyogedde kukimanjagadde nkuyingiremu kusoma kukitegeera nti tulaba oteekateeka product yo omwana nga product nti omwana atategedde nti buli kyayina kya muzadde kubanga ajja kukuba ebikonde twakitegeeza nti namwe mulimu okuinvestinga nti ngenda mutwalawa gyanayigira kino kubanga Ibrahimu bw'amala okujja n'agamba mutabanyi we nti omanyi kyanalabye mu kirooto ABCD kyamalira omwana okumanya nti ekirooto kino taata nabbi byalose bubaka era yamuga nti taata kola ebikulagiddwa nzojja kunsanga mbaki kubanga product bagiteekateeka naye omuzadde ali waka n'abaana n'omukyala bonna kabwana gweyagala omwana ategeere nti byonna byayina bibyo naye nga atuwa muntu tejjebe tabisomesa agenda kusiba taata bwakima emmotoka yo akalage badde bagamba kaali katambula ku mutimbagano omuzadde yazannya paati nnyo mu mutabani we katambi katambula mutabani oyo munkuza kale tugera abaana be n'abakuza
n'atuuka n'obba wa ku ssente naye omwana ono yatuuka okuwasa n'okuba nti yategeera ddiini bulungi kyo kyetwogeddeko nti mwana nti yamutwala ku zaidi kusoma kumuteekalira kumulaga nti kubanga omwana akisomye n'akitegeera nti byonna by'alina bya kitaawe bya bazadde be nti alina engeri gy'agenda omukwatamu omukadde tugamba nti omuzadde agenda kera bukeezi ku makya naye nga atakitegeera ajja akwate bukwasibu kya mwana naye bw'aba akikubuza omwana aba alina okuba nga alina erimu eyo naye olwokuba nti yalina nti nalaba omuzadde katambi era mwe mwakalaba kamaking new rounds nti omuzadde yayamba omwana n'atandika business kati omuzadde mungu n'amugezesa sente nezikendeera n'amukwata mu byenfuna n'alwala n'okulwala era twamulabanga akaaba agamba lwakiri njanjaba nga buli lwagenda mukamwana ono akola ki naye kyetwagaddemu okugjamu nti otaata ono teyateekateeka kyetwogerawo kati investment kyetwogerawo kati nti omwana ono bizinensi ye nti agiteekaye nti mwana talina irimu eyo era ayingidde mu dduuka okulona sukaali banga tomukwatako kubanga seka okumanya ekigambo kino kikulu era ebyetaaga abantu okubiwuliriza ffe tubyogera buli omu ayawulewo wawakola kikyonoonya kikyokolerera bw'olojja enkya mu maali y'omwana ffe tukusiigira ekifaananyi ekikutegeeza gweomwana yenna gy'oli awuliriza nti eno emaali gy'oyina yonna ya kitaawo naawe omwana kennyini oli wa taata kyova olaba amateeka ga shariya tetugamba abazadde kutta baki kutta baana baabwe singa obawo embeera yonna ebemutanyeeko tagenderedde takoze eki naye siŋŋana nga omwana afiiridde mu mikono gye etteeka eryokutta liyinza obutamuvunaana era terimuvunaana naye omwana ono bw'abanga yasse kitaawe ng'okufa kwe kuyise kwani seka mutusomesa nti n'owuunawuunyi omukadde naye maama ono ni taato kuwuuna buwunyi bakama bange kambalage kino kubanga wano wakulu we tutategeerawo twogedde ku mwana wajja omutwala ono omwana anaabeera prodakiti yo otukedde ku levo ojje mu dduuka lye osene sukaali omutwale aleke kukwata obusaala bugamba kola ekyo tosobola kukikola kubanga aba yakutendeka omanye kyokkola abazungu bwe bajja wano bakola analysis ku Africa bwe baddayo ewaabwe bagenda ne baleeta ebintu byali ebyo esatu kye basooka kuleeta churches ng'ekyabaleesa church kwe kukwata souls emyoyo gy'Abafirika ne basooka ne bagiteekaawo ninako ngenda okuzima njagala mukawulirize bwe bakomawo ne baleeta hospitals amalwaliro okusobola okufuga emibiri gyaffe n'obulamu bwaffe kye baasembayo okukola kwali kuleeta schools to capture our minds obwongo bwe baamala okuleeta ebintu ebyo ebisatu ne basomba resources za Afirika zonna ne bazitwala kakati omwana ono essomero gy'ogenda okumutwala gy'agenda okusomera wakulu kubanga mindset obwongo bagenda kubutuninga nga bamusomesa human rights nti omwana ayina eddembe lye kati ono gwe basomeseza human rights otegeera bulungi ezitali human kubanga kitandise human rights kyekiro kino kyetubadde twogerako kino kya mu buntu kya mu bubumbwa omwana okugondera muzadde we naye nibagenda musomesa ebiri reverse gye tuta reverse psychology program ya lero mpitirivu nnyo otegeera bulungi kakati mindset eno omwana okuva mu ssomero lyatandikiddeko baby class bamutandika bamugamba omuzadde talina kwogera ku mwana omuzadde takuba ku mwana omuzadde alina kusisiitizaki omwana kyonna kyabaakoze kyova olaba olwaleero kakati awo bw'ovaawo ku ssomero lino liriko essinzizo ye church eno abazungu gye baaleeta gye njogeddeko kati ffe musiraamu tulinawo omuzikiti eno basomesa bya myoyo ebikulu ku mwana wo
katukubuuza ekibuzo gw'omuzadde essomero otaddeko omwana wo liina omuzikiti kubanga ebikyakala nnyo obwongo bw'omuntu byonna gye bigwera eno mu solo omanya engeri gye tuli mu nnyanjula obuntu tugenda tukoonako bukooni tetusobola kubimalayo waba tugenda tukoonako onaagoberera ajja kufunamu omulamu olugero olugamba akagwa kaweeyolera kakola ki olwolira abazadde ffenna tulina obubwa obugenda okukola ki kati ate okumanya ekigambo omusajja ono kyayogera kati omuntu omusanga n'embwa mu mmotoka ng'etudde ku mutto awatasobola kutuulwa mwana abazungu batendesa embwa ne batuuka okuba ti asula nayo mu buliri omwana mwatasobola kukola ki bwe tukubuuza gwali eyo tosobola kutendeka mwana wo olaba oli atendeka embwa nga ne bwakola bwati emanya ti leeta essimu yange negireeta agira bwati nemanya ekyokukola embwa kati gw'omwana seeka wano eno department yo twogedde ku nabiyuna Ibrahim alayhi salam ayina ebyokulabirako bibiri ebijja obutereevu ku nteekateeka y'abaana be nga biina engeri kino kyetwogerako ku bantu twetaaga kuba namaanyi mangi goteeka ku mwana wo bino byetwogerako nti omwana ekyobugaggayo osobola kikwata bukwasi tukyogera nti obusiraamu bukyogerayo naye omwana tasobola kuleka kutula kwega extent kubeera ng'oyaggayaga ng'ayina nga takoze eki nga takuwadde ogenda kulaga amaanyi ga taata ku mwana yatendekebwa atendekeddwa sijjukira mwana yali ani ku baana ba Ibrahim alayhi salam gye yagenda n'asiŋŋana omukyala nga si mulungi n'amugamba omwango gukole gutya gukyusibwe baali bakkaanya otunulira amaka ga Ibulayimu Ibrahim alayhi salam eri mukyala we shaitaani ezannya eddeene eri taata evaayo edde eri omuki olw'okuba nti gaali matendeke waaliwo okukkaanya ffe kwe tutunuulira kyova mbagire nti eno nnyanjula tukoona ku kino ne tukoona ku kino kubanga bingi bye tulina okukola ki okukoonako bw'oba weetaaga obuwanguzi n'okubeera obulungi n'okufuna essanyu mu bulamu somesa omwana ng'osomesa kyabugagga kyo wa omwana obudde bwo va mu kukolerera omwana muzadde atuwuliriza bino bye twogera tuli bazadde ze nina abaana abasukka 8 funa bulungi kitegeeza nti obuvunaanyizibwa obwo bye twogerako bakita kutegekera ate era n'okufumbiza nfumbizzaako sanga oli nga atutte ebiseera bye ntegekera abaana bange tuula n'omwana n'omutegekera tegeka mwana webale nnyo yotegeka ebyo si byabaana wabula otegeka omwana avemu ekyobugagga ekigambo kye bayita mindset wallahi kigambo kikulu nnyo mindset endowooza yo kyekyobugagga kyolina situla endowooza yo giteeke mwana wo endowooza olwaleero omuvubuka omuto kati akutte Burkina Faso bw'oba omutunuulidde olwa mindset ye gye yazze nayo olaba olwaleero eggwanga bwe likola ki bweritambula bweridduka kati amaka gaffe tegasobola kukyuka nga mindset y'abaana baffe bwana Sozi gwe ng'omutesitesi wa programu eno kubanga bwo obudde njagadde tumalirize twagala tuteeketeeke programu eno nga buli muntu yenna agifunamu kyeyeetaaga ono abaana bafuneko paati yaabwe abazadde bafuneko eya ab'ebyenfuna buli omu abenga asobola okugiganyulwamu kubanga gwe kati saawa eno ofuluma mu nnyumba ogenda kukola abaana balese waki ekyokubiri bwana ogenda okukolerera era n'obudde puroguramu bwe yateekebwawo saawa 10 mpaka saawa 11 tukakasa muba mukyali waka muli awo mu buliri nga nebyo bye twogerako byebizibu bye mwasuze nga mukola ki muyitamu
tuvalaba nti obudde buno ate olunaku netutonda olunaku lwa Sande tebagenda keera mu ofiisi nze mbagamba ekigambo kiri kimu puroguramu ogiwulidde ku mukutu kweri Palo News genda ku YouTube tekamu Palo News puroguramu gisharinge message efaanaganako nga bweti okusinga okuweereza munno ebyobuwemu ebintu ebitategeerekeka sharinga genda ku YouTube tekamu Palo News tekamu kola sente bakuleetere gisharinge message efaanaganako bweti tulina okulaba nga tugisharinga etambule. Njagala kubasibula simanyi kyemulese ku Zaidi mugitegeeza abantu alugenda kuba lunaku lwa Sande nga 2 tulinayo Sande ejja ennaku z'omwezi 2 tugenda kuba tulinayo kyetwayise academic day era ng'egenda kubeera VD. Tusuubira abazadde mwenna okujja ku ssomero ku Zaidi okulaba butya abaana bammwe bwe basoma. Ojja otunuleko mu bitabo by'omwana wo oyogereko ko n'omusomesa olunaku tuluteekawo nga lw'abazadde okwogerezeganya n'abasomesa n'abaana. Ennaku z'omwezi 2 abazadde mwenna tubayise abatannamalayo school fees tubasaba insha Allah mujje ne school fees oyo mumaleyo kisobole okuba nga kituwa enteekateeka ennungi insha Allah. Agala okubaako kyabuuza ku Zaidi abafuna atya bw'oba oyagala injiniya Ssengonzi Huzairu ku nsonga za Zaidi ne ku nsonga ezisigadde endala yita ku 074 074 34 34 89 89 88 mukaaga kanjiddemu 074 34 34 34 89 mukaaga sembiyo mukaaga. Engineer Ssengonzi Huzairu ojja boyogerako naye chairman finance Zaidi nze njikwata insha Allah. Ogala kuleeta mwana nkubire essimu nabagamba baba tahfidhu, it is a continuous process. Buli kadde tuba tuyingiza ate ng'omulamu gwaffe guli awo okusomesa ekitabo kya Allah. Tulina emu namba seka tuwe namba endala mpozi enamba endala osobola okubeera ng'otufuna ku 0702 0702 72 06 95 eyo ogiyitako 0702 72 06 95 eyo nze jjo okubeera nga ngikwata tusobola okubeera nga twogerezeganya. Nze ebyensenga okwagala ennyo okuwulira naddala eri omuntu yenna kwe kutegeeza nti oyagala okugunjula omwana. Nkakasa nti kye bayita essomero byonna twabiteekateeka okumugunjula ku dduniya n'enkomero. Tumusomesa dduniya naki ate nange ebiseera ebisinga mu kya counseling manyi beekwatiramu kuba twagala abaana abagenda okusikira obuvunaanyizibwa bwe tubadde nabwo mu nsi. So twagala abaana bakuleka ku nsi ng'ate bagenda kugidibaga so nga ffe tugezezzaako okutambuza obuvunaanyizibwa obwaffe. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu. Nkakasa nti omuntu awuliza puroguramu yaffe olunaku olwaleero olina ky'opiikinzemu. Twagala kwetondera ku kiyinza okuba nga kikusanyusizza nekisinga okubeera nga kikulu kasa kibeera nga kituufu bambi kikwate okikolereko. Nga tumaliza ebigambo byaffe tunale kikairinga emonjo sigazza oba oyagala emirerembe manyi emirerembe n'emirembe bya Luganda biri awo gwolondako. Bw'oba oyagala emirerembe otuuke n'okufa eyo gy'oli nga ennyawo lyonna lijjudde emirerembe famire yo nejjudde emirerembe suula obuvunaanyizibwa mu kuteekateeka product mwana ogenda kufuna emirerembe oba oyagala emirembe teekateeka. Yongerako n'ekano bwanasozi nga tumaliriza era kino kikubiriza nnyo abasajja nti abasajja tetudduka buvunaanyizibwa bwaffe. Tetufuuka bataata bamuzaalire.
abasajja abampuliriza mbeegayiridde oba omukyala akuyisizza atya oba akuyisizza atya lwana nnyo okulaba nga tosuula buvunaanyizibwa bwo manya nti sitaani eno eyagala kubanga ffe abasajja ffe tuliko continuity za families kati bw'ona alekera obuvunaanyizibwa omukyala tagenda muteekateeka mu nnono za famire yo oba akunyiza atya oba akunyiza atya teekawo omugongo kabwa kabbi kagumya ki teekawo omugongo omukyala ono akunyige naye famire yekole ki eyitewo. Okimanyi nti waliwo bannannyini makampuni abamu nga interview ogiyita lwa famire yo engeri gy'omanagingamu famire era ng'oyiteetaaga nnyo okutwala mu interview mpanvu abuuza bubuuza ku kikwatagana na famire yo naawe kubanga lwaki pazo eziri mu maka bw'oba osobola okuzisolovinga ate pazo z'okumulimu kitegeeza obugagga bwo bwonna butandikira tusibula abantu baffe. wabarakallahu fikum wajazakumullahu khairan mwenna ababaddeko tubatumidde era tubaagala nnyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. سنين هو خالقنا هو رازقنا 107.9 Mahalo FM Ekula eri omuntu wa bulijjo.